mugamba mutya abali ku channel ya Fayitibwa Kyayiti YouTube channel ya Fona ko nyagadde mbalage eddagala eriyitibwa ekikookooma. Ebyo bibayita ebikookooma ndowooza mwali mukiwuliddeko n'abamu abakuliddeko mu byalo mukimanyi bulungi nnyo olw'ensonga nti byebimu ebitabula waka era ekikookooma ekyo batera kisimba era kuliraana ttooyi olw'ensonga nti omulimo gwakyo ogusinga kwesanguza mabega. Kirungi nnyo, tekisala tekikalabula, abamu kibeera wala n'ettooyi bafuba okulaba nga bakinogayo ne bakireeta mu bungi ne bakiwanika waggulu mu ttooyi ezo ez'omu byalo. Omulimo gwakyo omukulu kubeera mu ttooyi kukyesanguza ng'omaliriza emirimu egyo egy'omu ttooyi, bakiyita ekikookooma. Kyemmanyi baana bangi ab'omulembe guno naddala b'omu kibuga bayinza okuba erinnya baliwulira nti ekikookooma naye nga tebamanyi we kifaanana. Kifaana bwe kityo, ebikoola biba byakulawo ebityo naye birungi nnyo, kiweweera bulungi nnyo bw'okikwatako. Kiweweera, tekirina buzibu bwonna ku nsonga eyo ey'okwesanguza. Ekikookooma kino oba ebikookooma bino bye mulaba ebikoola biyamba ne ku ndwadde endala ez'enjawulo. Nja kuba mbabuulirayo okugeza ng'okufuka ku buliri. Ekikookooma kino ng'oyagala kikuyambe ku mwana afuka ku buliri, funa ebikoola nga bw'obiraba, bikaze bulungi, bikalize mu nnyumba. Bwe bimala okukala funa amanda teekako ebikoola ebyo nga bikaze bulungi binyooke. Gamba omwana oyo abeere ng'akutama, omukka gubeere nga gumuyingira mu nnyindo, tugambe okweyoteza, gubeere omukka nga mutonotono naye gubeere nga gumuyingira mu nnyindo, abeere ng'agunyookeza. Oba osobola obbitokosa n'obiyiwa mu kabaketi era n'ogamba omwana oyo abeere ng'abyeyoteza, omukka gubeere nga gumuyingira mu nnyindo, naye omukka guno ogw'amaanyi gusooke gukendeere, anyookeze ogwo omukka omutonotono. Kijja kuba kimuyambako. Olunaku asobola okweyoteza emirundi 2. Omwana oyo obwongo bwe bujja kuzuukuka bulungi nnyo, ajja kusobola okubeera nga yejjukiza naddala mu budde obw'ekiro, asobole okuzuukuka okugenda okufuka. Kino ekyokufuka kijja kgenda kimuvaako mpola mpola. Bw'oba omugamba okweyoteza talina kiremerako nnyo, asobola okumala ennaku 3 n'alekeraawo. Wadde abamu babawa ne banywako, naye okweyoteza kwe kusinga, oba okwenyookeza omukka ogwo n'oguba nga gukuyingira mu nnyindo. Omwana oyo ekyokufuka kijja kuba kimuvaako bulungi nnyo. Ekirala nga badde bakusuulidde ebyonziira ku mulyango mu maka go ewantuwo ku bizinensi yo, bw'ofuna oluwaanyi osobola okigatta n'oluwaanyi n'okikozesa okuggyawo ebyo eby'enjawulo bye bakusuulidde ku bizinensi yo. Tujja kitunuulira ne mu nsonga endala ez'enjawulo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fayitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.